naye n'afugibwa emyaka 4 nga tebayiga n'ababeerako ekizibu eky'amaanyi. N'afugibwa emyaka 4 bwe beetooloola nga bakola ekintu kyekimu nabo baliko ekiki kya ebintu bye twakola ne Kizza Besigye tetunakolako yadde kwota n'Ekyagulanyi. Benyumira ne nkugamba nti kale naye abotose bwe n'ogamba nijja kukiibiriza eri erwabenge obaoleko ekizibu kale naye abotose genda oyite ekisekka ogwekankaba zotuuka luddawa e Masaka. Kiba kitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza. Kakati nze sina lutalo lwe nnwana na muto wange Kyagulanyi. Tulwanira ki ekitaliiwo? Mwabale kwekuumira ku mukutu gw'Uganda Lifestyle. Tuli mu mwaka gwa 2025 era tukimanyi bulungi nnyo guno omwaka omuliro gusaidira ebyobufuzi gugenda kubeera waggulu nnyo. Akati akatambi keetandise nako k'omubaka owa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Akati kansooke kakumalireyo ate tweyongera okulaba nga atutunuulira ensonga eno. Nze namubalaga ali mumanyi tenambala okirawona oyinza okwagala oyinza obutakkiriza. Siina lutalo lwe nnwana naye. Olwaleero 19 January 2025 tujjako wano mu January 2026 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira. Wiiki eno yennyini amunnange amawulire ago gakyagenda ddala mu maaso lwa nsonga yagenda n'afulumya statement n'agamba nti ye yalaga abantu beeyo lwengo bwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu era batyo basobola okubeera nga bamuŋoola. Kati bwe twogerera buli muntu ssaawa zino eno ajjayo n'ag'omubuto okusobola okubeera nga munnange atuusa ekigendererwa kye. Waliwo abawagira opposition ne wabeerawo n'abawagira gavumenti eri mu buyinza. Kati ate mu opposition eno nga bw'olaba nti gavumenti eri emu NRM ate opposition egenze yeekutulakutulamu. Honorable Mathias Mpuuga bwe twogera yakolera ekisinde ekya Democratic Alliance alimu ye ne Mabikke Lubega Mukaaku n'abalala. Mu mbeera nga bw'eri kati ono bamulabanga eyalyamu Kyagulanyi olukwe. Ne bwankubadde ate mu bigambo byabwe ebiseera babeera boogera ate teboogera kufuna bawagizi kuva mu gavumenti oba NRM wabula ate baperereza bano lwedda abali mu opposition oba mu NUP FDC n'ewalala nabo baba batandiseewo ekisindi kyabwe bwe babeera basokoolayo babeegatteko. Kale n'olabira ddala nga omulamwa sometimes ogw'ebisinde bineeno mu kifo ky'okwegatta ewamu nga Lord Mayor Lukwago watera okubeera nga akyogera ate beeyongera kubeera nga amunnange beeyuzaayuzaamu. Kati ono ku mukolo gwe gwennyini waliwo Lord Kansala eyageze maaso n'okubeera nga naye amwambalira. Ono yabadde ku sayidi eya NUP bingi byasobodde okubeera nga ayogera ku nsonga eno nga bw'ogenda odduulira. Nalowoozezza nti tujja kwogera ku mufu tetujja genda nnyumba ya bufuzi. Naye ffenna abali wano bali mu kulabe we batumenye bakansalas abali ku ggomola y'ekisekka omuli ne mutabani waffe Nkuke azaalibwa wano akiika ku ggomola y'ekisekka omuli ne Meeya Mbaaga Meeya wa Kinoni Town Council omuli n'abakulembeze b'ekibuga Masaka omuli ne Meeya wa Nnyendo Mukungwe omuli ne bammeeya bonna nange Lord Kansala mu kibuga Kampala. Omusajja bwe bayise kuzo bannamirembe Kyagulanyi ye yatuwa 'kaadi' ezatuwanguza.
omu yekka gwendabye wano ataafuna kaadi ya NUP ye kansala bwankya yawangulira ku Democratic Party. Naye ffenna abasigadde wano abakiiko Komulekiseka, meeya wa Kinoni, meeya wa Nnyendo Omukungwe, ababaka ba palamenti abali wano, bakansala b'ekibuga Masaka, Kyagulanyi yagala tubeere bagunjufu. Omuntu bw'akuwa osiima. Sirina butala na mukulembeze yenna. Naye nze ndi wa National Unity Platform. Njagala kubasaba Kyagulanyi amaanyi ge mwamuwa mwenna abantu b'Ekalegero, abantu b'Eggomola Kiseka kuba yagiwangula ne lw'engeno gye tulimu, amaanyi ge mwamuwa ate ge yakwatako naffe n'atuwa ne tuwangula. Kyembala okubasaba ekintu kimu ng'agenda okubeera omubaka wa palamenti owammwe. Ekigambo kye bayita kubeera pulezidenti si kya bulijjo. Kyenva mulaba buli muntu asobola okuba pulezidenti enkonyogo nga bwakola ki nga bw'ayagala. Naye omukisa gujja lumu. Wano mu Buganda tukaayana, tukyayira omukisa omulundi omulala gutya gumu. Mukwate enkyalo batandika okuwandiika, mwewandiise, ffenna tusimbe mu kisinde, tukwate Kyagulanyi afuke pulezidenti. Banafuka pulezidenti amabulire, banafuka pulezidenti era ajja kukulaba, abasobola ajja kubalaba. Nga bwe yalaba nampa kaadi n'enkulembera ekibuga Kampala Kaloni Kansala. Kyagulanyi oyo nga bwe yalaba Mukadooto w'ekitiibwa Mpuuga gwempa ekitiibwa ennyo n'amuwa leader of opposition. Era bw'anaabala pulezidenti ajja kutwongera n'ebisingaamu. Mukama Katonda abeerera. Olutalo neno olw'ebyobufuzi nno ne bannaddiini bageze maaso n'okubeera nga munnange baluyingiramu. Kati okuviira ddala mu kuziika omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya waaliwo ennyimba ebbiri, olumu lwali eno ku kisaawe ate olulala ne lubeera eno ewaka. Kati era abantu n'obalaba ng'abamu bagamba Honorable Mathias Mpuuga kyakoze tekiriyo, ate abanga bagamba NUP ekyamazima kyakoze tekiriyo, kati ne babeerawo wakati. Bwe twogera ku bannaddiini be bamu abantu be bakkiririzaamu ennyo kubanga be babaliyowo emyoyo ate era be bateweegeza emyoyo, era abantu beera bamativu nnyo singa bawulira ekigambo kyonna kyonna okuva eri omunnaddiini yenna. Kati mu kusabira Kanyike Evans eyageze maaso n'okubeera munnange ng'akuba emisomo oluku mu mutwe, eyageze maaso n'okubeera ng'abuulira, naye alina obubaka bweyageze maaso n'okubeera ng'ayisa, era nga buno bwekuusa ku byaliwo nga Ssegirinya aziikibwa. Bwe biti bwe biri. Kirabye jjo temugamba nti nnumba nakirabye jjo. Waliwo omubaka ono yaakamala okufa, Mukama muwe ekimuli eky'emirembe. Ebbanga lyabo badde batulaba ku TV, mubadde mumulaba ng'ayiriba. Adduka wano ne wali poliisi emuyiribe, mukubye tiyagaasi, mutadde wansi w'akabangali wekiki, olwamaze okufa nti tumuwa official send off. Poliisi ebadde mukuba emiggo, ebadde emuyiribya, nti ate kati yeekube. Mumuweekere. Lwaki luli bwe yali alwanirira ensonga z'omuntu wa bulijjo, mwali temumuwa official recognition eyo? Mugiwaafudde. Awo nongoddayo ku biri ngoga nti wisdom andi